kino nkyogera woli era nkyogera mu lujjiro baba nanona ekiro nze mpagirani Kyagulanyi bw'oba ne mukadde wongono ayagala ensi ye bw'ati lwaki tomuwa buli kimu ky'osobodde mu busobozi bwo n'obulamu bwo era bw'oba ne muganda wo nga muvubuka bw'ati ate ye omukolera ki? Bwe mba nga nze mu bulamu mbeeraawo ne ngamba kale singa Mukama Katonda nyamba ne malayo akapiki kange kano mulooni nenjiyayo mu myaka 2 nenfunayo akapoloti mu Jolo Properties oba Century Properties ka miliyoni 2 nenteekako akayumba omuzigo gumu wallahi ndabira ddala ng'obulamu bwange buli babuwedde ng'omusajja ali ku ekazi zaaliko sizimanyi bunene nagendayo abalala nga bali mu kunyumirwa yatukyaza olunaku lwe yambala enkofiira eriko bigundi ebiringa ebyenkoko abalala baali mu kulya baali mu kunyumirwa nze nga amaziga gampitamu ngamba ddala n'omusajja ku bino byalina byonna yakeera otambulira mu tiyagaasi buli lunaku ono omusajja ku bino ebintu byalina byeyakola ng'akyali muyimbi ate yakeera ku makya saawa zino ng'atambulira mu tiyagaasi atambulira ku motoka waggulu atambulira mu nfuufu n'agenda emukono eri mu kyalo munda eri n'alya enfuufu yonna n'emujjula bw'eti ng'asobola okusiba ebusaabala buli lunaku nga buli lunaku alya kyennyanja alya kipusi nga nze nnoonya kumalayo piki yange mulooni obulamu bwange buterere neesiima empulire nga ndi mu mirembe nga ye bino yabireeka saawa zino alwanirira nze mu kikomera mulimu emmotoka ezisukka mu nnya alina EW alina EY alina UBD alina UBJ alina eya Ghetto Escalade alina Tundura gye bakwatira mu Arua maama avugayo Benzi abaana baso byonna abireseewo ali mu kulwanirira nze Bobi Wine kiki yali talina nze okubeera nga saawa zino ate ndabanga ye yali mu kunviirako okunkwata musango kigwalina bwebukera ku makya ne bakwata Eddie Muto ye musango kigwa bakoze oguviirako kwata Eddie Muto kuvaayo kwesimbawo ku president w'eggwanga aliko kuvaayo kwogera ku bikyamu bigenda mu maaso mu ggwanga kansooke ntwala omukisa guno okukwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda era kansooke nkusaba vidiyo gimpeere like buli lwa vidiyo eno like kitegeeza oba ogisindikidde buli muntu yenna ali ku intaneti nkusaba toba na ttima vidiyo eno giwe like kubanga naffe tumala obudde bungi nga tukunoonyeza ebintu nga bino byogenda okuwulira byogenda okulaba byosaana okubeera nga otegeera era ompya nja kusaba osubscribinge ku AKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'enkyukakyuka gukwa amawulire ga nkyukakyuka gokka agafuddeyo mu ggwanga lyaffe erya Uganda mbalamusizzaako okusinziira mwenna gye muli bassebo ne bannyabo aganga yenze AK Master ntambula n'omusajja maidwa nga Haji Abdul ono musajja mukugu nnyo mu mbeera ezitoweredde bannayuganda bonna abali e Uganda n'abali e Bunaayira Haji Abdul mbadde sitambulangako naye wabula namaze kubeera nga mwekakasa n'okumwetoola ne mmanya nti omusajja wanjawulo nnyo era kwe kwata ennamba ye ne ngiteekaawo munnayuganda wenna toddamu kaaba Haji Abdul wali kati wulira ebigambo bibino mukwano gwange ampuliriza olunaku olwaleero ogenda kulya ekifa mu State House ampuliriza kitokota butokosi General Museveni ebigambo byongedde okubeera nga bimutuuyanya ate General Muhoozi naye mu mbeera yeemu kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omusajja ono kyakola bubi nnyo okubanga ye first son wuliriza kyakola bubi nnyo okubanga ye first son ate ebyo byandibaddeawo wabula kyakola bubi nnyo okubeera nga mu Uganda abali mu buyinza essaawa zino abali mu ntebe yaffe ye muntu gwe balabanga asobola okubeera nga addira mwami Museveni mu bigere kyannaku nnyo okusinziira ku bigambo byogenda okulira olunaku olwaliro kyokka nga ekiri emukono kifumba mutuku Honorable Betty Namboze bakireke jukira nti ono yakiikira abantu b'emukono municipality kaakati nno embeera amaze okubeera nga mukwano gwange agisajjula era ebigambo byonna ogenda kubeera nga obiwulira olunaku olwaliro Edi Mutwe tebinnaba kubeera nga byongera okubeera nga bitereera nkugambye nti ono ali mu kkomera gy'avundira kati buli lw'owulira ebigambo nga bino omuvubuka ng'ono byayogedde omuto ku myaka gye atalina kyalina nga waliwo abo abalina nekke balina naye nga tebatuuka mwami Kyagulanyi ebibuuzo nga bingi ono nga yeebuuza ddala okusinziira ku Bobi Wine mwami Kyagulanyi kiki ky'atalina mu nsi muno lwaki by'alina byonna abirekawo ate okulwanirira ggwe atalina ky'olina naawe osobole okubaako ky'ofuna waakiri
omutuukako mu kkoota obeereko nga ye akusikirize waakiri obeerenga omufaanana. Kaakati nno bangi abatalaba biruubirirwa na bigendererwa bya Mwami Kyagulanyi okwagala okukyusa ensi yaffe tusobole okubeera nga twenunula naffe abali obubi tusobole okubeera obulungi, wabula ng'ate bano bangi bavaayo kumuttatana buttattanyi, era bangi abalebeddwa okumanya koozi eya Mwami Kyagulanyi ne basala okubeera nga bamuvumirira, era abamu ku bo beebo abatambula ne General Muhoozi Kayine Rugaba nga bano balaba baamala dda kubanga oli yali mu buyinza naye ng'ekyamazima amatuufu ffenna twamulabye ne bwe yagenza okuziika wano e Kammengo ew'omusajja abadde amanyidwa nga Cedric mutabani w'omusajja amanyidwa nga Kapiteeni Francis Babu. Sipiiki yamulemye. Mwami Kyagulanyi buli walaga yakakasa dda ensi, oba oyogera Luzungu oba ali Bulaaya oba ali mu Africa outside Uganda oba ali Uganda oba ku head office za NUP, omusajja ayogera. Njagala muli ebigambo bino katono nnyo ku Muhoozi ono abadde tomumanyi ogenda kutya ensi. Wulira ebigambo bino mukwano gwange. Naye oba Uganda twazza musango ki? Katonda n'atuwa Muhoozi nga ye first son. Because really someone who even cannot greet on the people who came for burial ceremony. Nga the only thing he can do is to read a written speech. A greeting. You also need a written speech to read for the people. And you want to contest for presidency. Ola Uganda. And even you find someone nga ino mutwe nga kugamba nze kwemukke kwenfiira. Omuntu atasobola yadde okubuuza ku bantu abazze okuziika. Baina kumuwandiikira kapapula najja n'akasoma. Kuba mwakafaananyi nga abakulembeze ba Afrika oba batuddewa. Uganda nejjayo nayo nejjayo Muhoozi nga yagenda ogikiikirira. Kubanga Muhoozi singa wali otegeera. Muzeeyi Museveni ategeera ebintu bimusobyeko lwa bukadde na lwa mululu, selfishness ey'okwagala okwesigaza mu buyinza n'asigala nga kyalwanirira. N'atandika obbikyanga. Naye ekyamazima embwenjizza Abaganda bye baagerezaala enkolya. Atasobola yadde okusoma ne written speech n'obeera ng'ogyetegereza bwetegereza buli kadde. And you want to read Uganda as a president of Uganda. Nosanga omuntu omukulu asibye ne tayi nga kugamba ndi tiimu MK. Kaakati nno abasajja oyo gwe batembeeta n'empuuga oyo gw'olaba oyo y'omu ku bali wansi w'omusajja oyo lwakuba tebavangayo kukyatula mu lwatu nti twadda sayidi ya musajja ono kubanga bawa ensimbi empya n'enkadde, era bano bangi tubalabye nga baalya ne Bannayuganda olukwe, wabula eky'omukisa omulungi nti bano twali twabategeera dda okuva ku ntandikwa, era ne Pulezidenti Kyagulanyi n'akuba n'oluyimba olwali lumanyiddwa nga Nalumansi. Bambi olw'okubanga emitwe gyabwe minene tebaasooka kubeera nga bamanya nti omusajja yali yabategeera, nti era yali akoona bo, nti era yali ayimba bo, nti era yali ategeeza bo. Baasitukanga n'okuzina ne bazina n'okuyimba ne bayimba, wabula luvannyuma nnyo nga lwe bazuukuka nti omusajja yali yatubuuka dda, omusajja yali yatutegeera. Kaakati ono ne bafunamu ak'obuntu, era ak'obuntu bwe baakafuna n'omukyalo oyo gw'olaba n'abalala gye bali bangi ampuliriza ensonyi baazifuula busungu, nga ne wenjogera olunaku olwaleero baakoze ekibiina ekipya ekya DF. Kaakati mbu kino mu kifo ky'okubeera nga bavuganya Mwami Museveni, ate ekisinga okubeera nga kikwewunyisa mpuuga n'obwampuuga bwe, naye yakoze opposition endala atavuganye Mwami Kyagulanyi, nga Mwami Kyagulanyi tanaba na kutuuka ntebe mu ntebe ey'eggwanga Uganda. Kaakati nno Ssebusiru Bwanjoka butta nnyinizo nga zeerabidde nti nazo ziri mu lubuto. Mpuuga ono teri yamutuusa ku birungi byonna byaliko mu nsi muno, bukyensi ebaawo Omega ne Alpha okujja kwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, nga kino kitegeeza nti ono yamwagaliza okulya, yamwagaliza okuba obulungi, kubanga buli akuwa obukulu aba akuwadde kulya. Baali abantu bangi nnyo mu Paaliyamenti. Omusajja Mwami Kyagulanyi be yabuusa amaaso ne yeesiga mpuuga, naye ffenna twamala dda okubeera nga tukitegeera nti emmwanyi gye weesiga ate yetabamu mulamwa. Twagenda okuzuula nga kirira ekiwedde emirimu, era ne wenjogerera essaawa zino mu kifo ky'okubeera nga avumirira ebikolwa ebikolebwa gavumenti, ono ate avumirira bikolwa oba oliawo ate ebyandiyambye Bannayuganda okubeera nga beenunula n'avumirira Mwami Kyagulanyi. Kati mu mbeera eno Mwami Kyagulanyi njagala nnyo tuddeko emabega katono nnyo. Mu biseera ebyo nga mpuuga akyali roopu, wogenda okakasiza nti Kyagulanyi ayina eriiso lye tuyita eryokusatu, ate ye musajja akwata empola ensonga, era ye musajja akutegeera olwaleero. Ogenda okumanya nti yakutegeera nga wayiseewo omwaka mulamba, naye nga buli kyokola kyonna abadde akutambulira lutakuluta, kigere ku kigere nga gwolooza ntakumanyi. Mukwano gwange atugoberera nkwaniriza nnyo ku AKTV Media Uganda.
sooka oli ebigambo bya pulezidenti mabegako ate bwe tubivaamu nkomewo tuweyongereyo. Ne leader of opposition Honorable Mpuuga kubanga yakulira ttiimu yaffe ey'omu parliament era ne mbimubuuzako bino byenze nsoma mu mawulire ebyokugeraganya ne Museveni n'abyesambajja era nga bwaza abyesambajja mu lwatu ku radio ne ku TV nga ndaba ebiwandiikibwa ne monitor yabiwandiikako nga bagamba nti wabaddewo enteesaganya wakati wa Nakyemalira ne Saidi yaffe okulaba nti abantu baffe Honorable Sewanyana ne Ssegirinya nga bateebwa. Ekyo nja kyogerako nti basebo ne bannyabo. Okusookera ddala njagala mmanye nti wadde tukkiririza mu kwogeraganya na buli muntu yenna okwogeraganya okwo ekibuuzo kye tusooka okusaawo nti kwogeraganya kwa nnabaki kwa nkola ki era tutya era ku ki. Mwenna muze mukiraba nti Museveni y'okwogeraganya kwe kwa oyagala nkweyo sente mmeka oba oyagala nkwe kifo ki nsobole okuvuga nga Wilbaro era bazayogeraganya nabo mubalabye bwamaliriza abavuga nga Wilbaro kuva ku Betty Kamya paka ku Maama Mabira kati Mao mumulabye n'abalala mujja balaba. So fe tugenda maaso nga tubagamba nti tetulina pulaani tetwogerangako na Museveni tetugenda kufukamirira Museveni tetugenda kuteesaganya na Museveni kubanga tetuli bakyali ba Museveni tetuteesaganyangako na Museveni no era bwabaayo omuntu yenna nga yateesa ne Museveni ekyo yatukikola nga tetumanyi era nga tetumukkiriza. Era Mwami Museveni twagala okutegeeza nti wabaawo be bakusuubiza mpewo bw'oba bawadde ssente nga bw'otera okukola waguze empewo. Nayogerako ne leader of opposition Honorable Mpuuga kubanga yakulira ttiimu yaffe ey'omu parliament era ne mbimubuuzako bino byenze nsoma mu mawulire ebyokugeraganya ne Museveni n'abyesambajja era nga bwaza abyesambajja mu lwatu ku radio ne ku TV. Kakati nno ebigambo byebyo wabula nga bannayuganda bangi abatunulira ebigenda mu maaso oba batunulirizi b'ensonga mu ggwanga Uganda mu butuufu nga bavaayo ne beebuuza nti ddala Mpuuga n'abantu abamugoberera oba bamukkiririzaamu bano balya mmere ki, bano baazaalibwa ku pulaneti ki, bano bannayuganda oba si bannayuganda. Okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso nga bwe nakunnyonnyodde nti Mwami Museveni ayongedde okubeera ng'atuuya nazikala era ono ali mu katwa akatabangawo. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mwenna mujjukira omwaka giri ng'omusajja General Field Marshal Idi Amin Dada conqueror of British Empire ng'akyali mu ntebe y'eggwanga Uganda. Mwenna mukimanyi ebyafaayo mu bisoma nti Mwami Museveni awala n'omusajja ono nnyo okuviira ddala ku ntobo y'omutima gwe era ng'ono ne bwe yafa Field Marshal General Idi Amin Dada yagaana n'alemesa maiti ye okubeera nga bagijja mu ggwanga erya Saudi Arabia okugireeta e Uganda eziikibwe ku bijja ebyabajjajjawe ono ng'ayagala kusaanyawo byonna ebyafaayo ebya General Idi Amin Dada wabula nga Mukama bw'omumanyi bw'atasumagira bw'atalya paani ensi yonna okwetolola globally eno eyogera ku Idi Amin Dada ate okusingira ddala ku Mwami Museveni ate amazeewo emyaka egikwata mu 40 ono ng'afuga takyafuga wabula akalakata bukalakasi bannayuganda wabula nga bino byonna bigenda mu maaso naye mu bigambo bwe yavaayo Museveni yennyini n'akakasa ensi nti bangi nnyo bemmanyi wano nga bali banguzi ng'enguzi bagirya naye nga nti okubakwatako nange sina kyakubakolera oba enguzi balye kasa batasonga mu ntebe yange sikiinaako buzibu kubanga bwe nabakwata bayinza n'okuviirako gavumenti okugwa. Kaakati n'olw'ensonga eyo abalya ensimbi y'omusolo ne bagikozesa ebyabwe bye baagala ne zirema ssente okugenda mu malwaliro ne zirema ssente okuzimba enguudo ne zirema ssente okugenda okuzimba amasomero ne zirema ssente okusensayizinga abavubuka ne zirema ensimbi zino okukwata ku bannansi. Kaakati nno Museveni agamba nze nabaleka sina kyabbakolera kasa tebasonga mu ntebe yange oba ssente balye oba ssente
sente babba babbe oba ba traffic be babbye oba kitongole kya revenue buli kitongole kyonna waliyo obufumbekeddemu obuli bw'enguzi kati Museveni agamba bano bonna bamanyi tewali alyanguzi mu Uganda gwe simanyi naye aga Katonda mu ggulu amazima amatuufu nange mbatya bwe nabakwatako bano bonna ate kyemmanyi bajja kusuula gavumenti yange kakati nasalawo mbaleke mmwe mubonebone bannansi mukozebwe akajiri mulisibwe akakanja musibibwe watali kubeera nga basosola abasiraamu battibwe abasiraamu basibwe batekebweko emisango ng'abaji bateekako mbalaba mbamanyi naye nze sina kyakukola kasitamba nga ndi mu ntebe nga ndi bulungi ne famire yange kati omusajja wona avudde nakakasa n'ayongera ebyama ebirala ate ku nsonga ziri eza General Idi Amin Dada Field Marshal ayongedde okakasa ensi ono bw'avudde n'akatema ensi n'akakasa nti Museveni bukyajja mu myaka 4 byakoze okusinziira ku musajja ono tebituukana mu kkoota ebya Amini bye yakola mbu kubanga Amini yava wano nga Uganda tebanjibwa yadde omunwe gw'ennusu Amini we yaviirawo nga Uganda tebanjibwa yadde omunwe gw'ennusu wano mu Uganda Bank of Uganda ne banka endala zonna zaali tezirina mabanja era banka zonna ez'abantu endala oba ez'ebitongole ebirala ezitali Bank of Uganda tekwaliko banka n'emu yali ewoze mu gavumenti ya Idi Amin Dada nti ng'egibanja kawabeere ebweru wa Uganda tewaaliwo nsi yonna yali ekutte ssente ng'ewoziwoze Idi Amin Dada nga tutambulira mabanja era omusajja agamba nti ne economy yali ya mulembe nnyo abantu balina ensimbi abantu bavuga amabenzi abantu beeyagala abantu basula bulungi bazimba amayumba bali akanyama naye kakati essaawa zino mukwano gwange mpuliriza nga buli kimu kya buseere buli kimu kya kawereege era ono agamba abaana baasomanga okuva mu nasale mpaka e Makerere ku university nga tewali mwana n'omu asasula yadde ettonde erya fiizi era nga baatuukanga e Makerere ate abaana gavumenti ate yabasasulanga ne bawa ssente ez'okubabeesabeesa n'okubeera nga ebagumya basome kubanga omuntu okusoma nga talidde ng'ali maliba meereere ng'asiibye enjala kyannaku nnyo abatajja kutegeera byasoma kakati nno gavumenti yasalangawo abaana bano ne beera bawo omudidi gw'ensimbi abaalinga ku busozi naddala obwo obwa yunivasite ne babeera nga bafuna amaanyi okusoma kyovala nga twafunanga abasajja ab'amaanyi ennyo era bw'oba otunulire mwami Museveni we yajjira mu ntebe ya Uganda abasajja be yasooka okukola nabo baali basajja b'amaanyi nnyo abaasoma ku mirembe giri emizito era nga bye baasoma byali bisoboka okubeera nga bitekebwa mu nkola naddala abantu abo naye essaawa zino bw'otunulira abantu bakola nabo abawi b'amagezi be bakenzo abawi b'amagezi be bafulufiga abawi b'amagezi be babuchamani abawi b'amagezi be boolaba abantu abali awo abayabayaba abatalina na achievement eryawo nnyo nnyo gy'oyinza kugamba nti eneeyambye Uganda okuggyako nga n'achievement ze balina bano ziyambye bonga abantu naye kutwaliza wamu nga teziyambye ensi yaffe Uganda kakati nno njagala oli ebigambo bino eby'omusajja ono mukwano gwange mpuliriza nakugamba nti ku mukutu gwaffe twogera ebyo abasajja bye baleese nga bizimba nsi yaffe twagala ebyo abasajja bye baleese nga bwino yennyini ababaaliwo ebintu ebyo nga bikolebwa era y'ensonga tukwata obutambi bwabwe ne feesi zaabwe ne tuzikuteera wano oleme kugamba nti oba oliawo AK Master AK TV Media Uganda bafumbafumba emboozi kakati emboozi ezo ne bazituteera wano batwagazisa enkyukakyuka naye ng'ebintu bye boogera si bituufu kakati no y'ensonga lwaki tusalawo ne tuga nti katuleete eddala bwino oyo ataviridde ddala ku AK TV Media Uganda original ya bwino oyo tumukuteere wano omulabe otegere ensi bw'erina okubeera nga etambula era mu nsonga ng'eno byogenda okulira nkusaba nti 226 lowooza nnyo ku nsi yo obeere ng'olonda ewali ambuleera kubanga ewali ambuleera wagenda kuba ku mulundi guno wasunsuddwa bulungi nnyo nga tewakyaliwo bano ba aganaaga bano basajja bampuuga bano ba aganaaga batwakagabo bano ba aganaaga bajimerwanga bano ba aganaaga bakaziwe Bashiri bano ba aganaaga bambwatekamu ab'entebe bano ba aganaaga ba Joyce Bagala ba aganaaga bannakakanda ab'e Masaka aganaaga ba Bedi Bwanika ku mulundi guno abasajja basazeewo ne bagamba nti ekiba kibe katusooka tutekemu akakunguntu okuviira ddala ku gurawundi tufune abantu abo abatuufu tuleme kudda mu ze twalimu senga vudde mu nkazzemu biibino biwulire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano
nofuna omukisa ogwo nawe nosomerwa ku dua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya agambya teri mukulembeza ayinza kulwanyisa nguzi. Kulwamini tewali nguzi yali 0. Nguzi ku mulembe gwa Amini yali 0. Mujjukira nga akola speech nti if a minister is doing manyanga. Nguzi ku mulembe gwa Amini yali 0. Amini we yaveera wano nga ebbanja lya Uganda liri ku 0. Foreign debt nga liri ku 0. Internal debt 0. Ate president agambe byenfuna byali bibi. Okusinzira ku ye kubanga yali takkirizibwa kubba mu government. Olwekyo byali bibi nga tebimukkiriza kubba mu government. Yes. Byali bibi nga tebimukkiriza kubba mu government. Nakubadde okola mu office ya president olina kubyaku ng'obeera ku musaala gwo n'ensako. Ekyo ne kimuuma. So Mzee Kayira nga Juzi wanakoze olupapula. Twasomera bana Uganda. Nagamba emyaka 17 twagimala mu nsiko nga tewali asasulwa lwa 10. Nga tewali asasulwa. This is why badda mu seneza government ne bazina nabizi. Pesa suze emyaka 17 gye bamala balwana. Nga tibafuna mpeera. Lwekyo ebitongolo okufa. Bana Uganda tekize lwa butanwa. Nteekateeka ya government eno okulaba ng'eggalira obutuli bwonna obwayamba President Museveni okutuuka mu buyinza. Nze Kayire dakiika emu gy'olina olw'obudde saba abantu bakunge basaba akalulu. Njagala kukunga abantu bannayuganda muleme kutiisatiisibwa. Giso who is Giso? Gombolola chief. Wano waaliwo omusajja ku mulembe gwa Bote yali avaka ku mmere eyo ng'akolera ku office ya DC nga bw'olaba ba DC abo bwe babeera. Bamuyitanga jirani. Yaleesa abantu akakanja. Simanyi nga waliwo omuntu yatugumbula abantu nga jirani. Diso obuddo yali Diso. District Internal Security Office nga bw'obalaba. Erinnya lyabwe simanyi bwe beeyitanga. Naye yatugumbulanga abaana b'abantu. Wabula abayeekera lwe baawamba mubende wano teyaddayo kulabika. Era taddangamu kulabika. Yadduka. Simanyi gye yalaga. Lwekyo mweba disobani mutugumbula abantu nga mukimanyi nti abantu banyiiga. Ate obusungu bajja kubutereka okutuusa essaawa Katonda waali baweera amaanyi babalaga obusungu obwo. Ate bwe oliwo wafa bayinza okubulagira ku mwana wo. Lwekyo basobe ne banyabo mwandirese ebintu bino ne muva ku bantu. NUP yazze. NUP kye kibiina ky'abantu abanyigirizibwa abaagala okuyita mu nkola ey'eddembe okwejjako olunnabe luno olw'okunyigirizibwa. That's one. Two, nina abantu bano. Kakati nno ebimu ku bigambo byebyo ng'omusajja bw'abinnyonnyodde omusajja nga bw'abisunsudde nkakasa obitegedde bulungi nnyo era obiwulidde mukwano gwange atugoberera by'otaasobola kubeera ng'otegeera oba by'otaasobola kubeera nga omanya. Era y'ensonga lwaki bulijjo twebuuza lwaki Museveni ono awalala nnyo Idi Amin Dada okusiyigira ddala n'ekitaawe Milton Obote. Kumbe Amin yakola ebyewuunyisa, yakola ebyannaggwano okusingira ddala omusajja ono amanyiddwa nga General Museveni. Kaakati bannayuganda mwenna abali mu ggwanga erya Switzerland, abali e UK, abali mu America, abali mu mawanga aga Bulaaya yonna kosa Asia yonna kyondo kya Bwarabu ne Africa okutwaliza wamu mwebale kubeera nga mutambula ne AKTV Media Uganda. Waliwo ebigambo eby'ekikazi kikulu ebya Honorable Betty Nambooze bye nawulidde nange n'empuniikirira n'ekakasa nti ono y'omu ku bakulembeze abaagenda mu DP mwattu nga tagenderedde era tugamba National Unity Platform yaluwawo nnyo
okufuna abantu ng'omukyalo ono. Singa NUP yali yajjadda weesanga twandibadde tuli wala nnyo singa twalina abantu nga bano. Naye omukyala ng'ono okubeera ng'emyaka gye egisinze egy'obukulembeze abadde agimala n'abantu nga bampuuga, agimala n'abantu nga Bedi Bwanika, kyannaku nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso. Ono omukyala ye Honorable yekka eyali mu kabondo kali akaba Charles Peter Mayiga, akaba Seggona, akali amaggwa, akaba Liba Mathias Mpuuga, n'agamba nedda ekimala kimala, ensi eyaffe esigala kubeera nga nsi eyaffe, tulina okugirwanirira nga bwe tusobola, oba tutya oba tutya. Ebikolwa bino byonna bye tukola ebyokulya mu bannansi olukwe bikolwa bibi nnyo bya ttima. Era omukyalo ono n'olunaku olwaleero ne ku mulundi guno avuddeyo n'akakasa ensi n'agamba nti ngenda kujja neesimbe ku kaadi, ngenda kujja nsabe kaadi eya National Unity Platform officially bwe bana baba ginyimye, sigenda kuwalirira, sigenda kulemerako, sigenda kubeera nga nkola ettima nga Alex Luswa Luwemba, sigenda kufukuutirira oyo yenna anaafuna kaadi yange, ngenda kusimba mu mugongo gwe omuntu oyo muwagira butereevu nnyo ku lw'ekibiina kyaffe, ku lw'ensi yange Uganda ne bannange bonna abaagala ensi empya. Bigambo bya mukyala biibino wano. Bwe tuba nga tuli b'amazima nga tuli mu kibiina, ng'oli wano ogenda kusaba kaadi, omulundi guli ekyaŋŋaana osaba kaadi ye NUP bankubira amasimu ne baŋŋamba nti waakirika tukukolereko interview ku Zoom ne ŋŋaana. Kubanga nagamba bwe baginyima njijanga independent. Naye omulundi guno ngenda gisaba. Kubanga mmanyi oba bwe bagimpa oba kugimpa oba butagimpa ndi muki mweni yupi. Bw'oba ng'olinamu omutima nga bwe bataakuwa ekkaadi tojja kukkiriza. Nkubuulira okuggyako ng'oli 100% sure tojja mu kamyufu. Ne bw'oba ojja mu kamyufu weetegeke nti we batakuwa kkaadi ojja kuguma emyaka gino 5 owagire muno tuyimirizeewo obulungi bw'ekiki bw'ekibiina. Bwe tuba n'abantu ab'omutima weekutyo munnakuvuganya atafuuka aduyiwo kubanga omusuubira nti naawe teerawo munno embeera. Kambabulire, teerawo munno we muli ku kifo ekimu embeera nti bwe bataamuwa ekkaadi tajja kuwulira bubi ajja kujja akuwagire. Bw'onoomuwalana ne mweyisa mubi bwe banaamuwa kkaadi ajja kufiirako, ajja agabanya obuki obululu. Bwe walitadde 10 otekewo 2, bwe walidduse mayiro emu odduke 2. Teri opponent mutono. Buli muntu yenna agamba nga nti nza kuvuganya kifo kyo muweerewo ekitiibwa. Ekyo nkibabuulirira nga nange bwekyebuulirira. Nga mbabuulirira si ku bintu byempulira naye nange kye nayitamu wano. Sigambye nti kati tewaliyo basaba kaadi. Bayinza okuba gye bali. Naye si ku maanyi gali agaali gakoze eki. Omanyi waliwo omuntu ng'ojja ng'omanyi kale bayinza obutamuwa kaadi ne bagiwa ggwe. Naye nga agenda kuleeta controversy eyaki ey'amaanyi ennyo. So mbasaba banange Honorable Betty Namboze bakireke nkugambye Mukono municipality yamaze okubeera nga asayininga, amaze okubeera nga alayira, ataddeko omukwano gwange n'omukono n'agamba nti ekijja kijje. Pulezidenti Kyagulanyi n'akakiiko konna akakulembezaako ku ntikko bwe baŋŋamba nti Honorable Betty Namboze step down please, olw'obulungi obw'ekibiina kyaffe, olw'obulungi obwa Uganda empya, nja kukkiriza, nja kustepinga down. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso, omusajja ono gw'olaba wa National Unity Platform, era omusajja ono mukambwe nnyo, era omusajja ono munyiivu nnyo, ne Mathias Mpuuga n'Abedi Bwanika ne bannakakande ba Joyce baagala abantu abo. Omusajja ono ampuliriza awandudde, atadde akaka, era omusajja ono agamba nti omukwe be baalinga balumiriza enkya n'eggulo nga Amerika tennavaayo kufungula Abedi Bwanika ne Mwami Museveni ne gavumenti ye okubagamba nti bulijjo
bajjo babadde babavujjirira ssente ez'ebisiyaga kati omusajja ono agamba y'omu ku baali basimbibwamu olukongolo kyokka ng'omusajja ono mufumbo yennyini awedde emirimu era nga ne mukyalo we mbo bamumanyi kaakati nno Amerika bwe yavaayo neerumiriza Museveni bano bonna babujingo babeedi bwanika okulya ebisiyaga nti ssente babadde bazibawa bo bennyini ez'ebisiyaga nga be bamanyi be baziteekamu be bamanyi oba babirya oba baziteeka mu bantu ne babirya oba bakola batya kaakati ye Trump yavaayo n'akakasa n'agamba njagala mbalirira mbadde nzijamba wa ssente empitirivu ezikwata mu buwumbi n'obuwumbi ez'ebisiyaga kati omusajja ono ankugambye avuddeyo nawanda omuliro n'agamba kyewayagaliza embazi kibuyaga asudde mukama mulungi amazima tegalwayo amazima galwayo naye tegeekweka kyekintu kyokka ti kyenavaayo ekyannuma nze ebirala saalifuddeyo ebisiyaga byaku naye nze ompita ow'ebisiyaga nze bawa nantongo ebisiyaga natandika okwegomba omusajja munnange obaki naye yo byabirabawa lwaki teyabiraba lulinga gyali ekyo kyanyiiza nnyo ku Dr. Abed era gwe sitera nnyo kwatula nnyo maanyi ag'abantu naye ekyo yakola nsobi y'amaanyi tutandika kulaba ng'abalala bonna ebibi nze era kyovulawe twalina egundi y'emmwanyi wano kusaza nze nali nsasula abamawulire abaki byonna yes omukolo naliyo kubanga eyo emmwanyi ensonga y'emmwanyi bonna buli omu ng'alina okugyogerera ne waliwo abavubuka abajjaawo bambala ekindezi t-shirt mukalazi mujjukira mukalazi ayagala kuteekawo embeera nja kukunkumulira nja kukola ki ebintu ebiteega kino kati ebintu ebyo biba bitunaye kankubuulire ebyo tebiyina kye bituzimba kubanga ensonga gye twaliko yali ya mmwanyi emmwanyi amaanyi baali badde bagongeramu nti mukola olugambo ku kitebe ne muloopawo ekitibwa mpuuga ebyo those are petty issues ebintu bino kankubuulire omukazi ow'olubuto osobola ogaa nti mbeerera kakati imwama bwe ebintu ebimu nga byeraga bwerazi kati ffe tulina Biikira Maaliya yekka aliyo yeyeka nkugambye nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka kaakati nno abasajja abaalumirizanga ebigambo byabakalira ku matama ebigambo byabaggwako nkugambye nti ebigambo byababula kaakati nno batunula mpwangalimbwa esudde ekyuma okusinziira ku ebyo bigenda mu maaso naddala mukwano gwange mpuliriza eggwanga eri Amerika bulunaku olukya livaayo ne lyongeramu kasukaali kennyini fe ate nga bavuganya ketwagala kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso wuno omusajja omulala era naye tasirise yeesowodde butereevu nnyo ono akuwadde Kyagulanyi okuva ku A mpaka ku Z era ggwe abadde alowooza nti omanyi pulezidenti Kyagulanyi ssentamu n'empiki ze engeri gyazeesaamu naddala ez'ebyobukulembeze mu ggwanga Uganda olimba maneya ne emmye osaagana lyanda naye omuliro gwokya kati njagala olire ebigambo by'omusajja ono omusajja agamba nti mwami Kyagulanyi bino byonna byakola temulowooza nti bigwa bugwe wabula asooka kutuula wansi ne yeggalira mu kisenge ndowooza n'agalamira ne ku buliri n'amanya nti mwami Museveni kino kyagenda okubeera nga azzaako kubanga ono agamba nti Museveni ye muntu asinze mu Uganda okubeera pulidikitebo kyagenda okuzzaako otegera kitegeere ndi kati kino kyagenda okuzzaako okusinziira ku myaka gye gimuweereza okusinziira ku byobufuzi bye byazze ng'afugamu okusinziira enzije gye yajja mu bukulembeze kaakati Museveni ali pulidikitebo bulungi nnyo omanyirawo nti kino kyagenda okukola omanyirawo nti kino kyagenda okwogera era osobola bulungi nnyo okumuduraginga n'omusuula mu ntata ate gwe n'obuukayo nga togenzeeyo nga bw'olaba mwami Kyagulanyi bwe yabalekera ekyebisiyaga ne babeera nga bakidibeetingako enkya n'eggulo olunaku lwakya lumu ate Amerika neevaayo butereevu nnyo neerumiriza abo bennyini abaalinga bakyogerako nga baga nti mpozzi bano abasiyazi bawagira mwami Kyagulanyi ne Museveni yennyini mu bigambo bwe yavaayo n'agamba nti abantu abo bandibanga bawagira Nuupu oba mwami Kyagulanyi wabula bw'ekyo olunaku lumu Trump n'avaayo n'ayasa ebigambo kati njagala oli omusajja ono bw'akasukidde ettooki mu maaso ku mwami Kyagulanyi ogenda kutya ensi mukwano gwange buli lukya NRM ekola era ndi Kyagulanyi is an idea si munnabyabufuzi njagala nkuwa ekyokulabirako nti watutuukidde wano olwaleero nti Kyagulanyi ebyobufuzi abiseesetudde okuva gye twali tumanyi nti olwaleero NRM erina nayo weetya ekitaaliwo oluli kankuwa ekyokulabirako mu kalukano akabaddewo akakamyufu nti yakutula ebbendobendo ddene ku General Museveni nti mu Buganda wano ne mu Busoga kati NRM naye egenda etyayo agenda amugoba we yali ali amwongerayo
agenda mugobe wali abantu abamba kati ekyo kyenjagala okugamba ne Besigye gyali mu kkomera gyali n'abalala bonna abasooka Kyagulanyi okulwanira Uganda bateekwa okuba basanyufu kubanga ogumu ku mirimu gya bunnabyabufuzi si kwekuumira mu buyinza ogumu ku mirimu gya bunnabyabufuzi omukulu kwe kusanyukira baalaba abazanya ebyobufuzi okumusinga oba okuteekateeka abo abagenda ozanya ebyobufuzi omusinga ekyamazima Kyagulanyi agenda okujja wano twalire tumutwalira mu bali abateeketeeke naye nakigamba nti Kyagulanyi ate okuba naye mu bwongo bwalina kyatulimba Kyagulanyi ebintu byakola si bya muyimbi Kyagulanyi ate okuba bwe bagendanga ne banna okuyimba mu studio Kyagulanyi obudde yamumalanga asoma byabufuzi yamumalanga awandiika biki awandiika nnyimba Kyagulanyi si munnabyabufuzi kyeyoleserwatu olw'enzanya gyazannyamu empiki z'ebyobufuzi Kyagulanyi yafuuka ndowooza ne bwogenda emyaka emirala 4-5 endowooza ya Kyagulanyi egenda kusigalawo ate era epesa lyalibulawo waneeno kubanga wobala weyajjira NRM we yali NRM eseeseetuse nnyo n'abuuse nnyo ekitagambika nti buli lukyabongera kukola nsobi olwa Kyagulanyi enzanya gyazanya ebyobufuzi yafuuka proposition mu kifo ky'okubeera opposition buli lukya NRM ekola era nabuno baka mbusindikire Mujingo Bannayuganda mwenanjala bategeeza bino mbuwulire bata mujja bifuna osanga muganda nga laptop boss anayongerako negano ga munda njala tegeeze eggwanga lyonna nti Pastor Niyonzimana Mujingo n'omukyala gwe bayita Susan Makula tebakyasula bonna wabula balina bizinensi bonna mu publiki ey'okulaba mu church nga batudde eyo bizinensi ebagatta naye okugatta akatandaalo tebikyaliyo ma neya ne miye tebiriyo nkiddamu ndi wano tegeeza eggwanga tebakulya ssente tebakola buli kimu ne bola Bujingo ne Makula nga benywegeredde mu public begudde mu bifo beragala eyo siraavu eyo pretense copy from Janet and Museveni tewali laavu kano katiba lwaki kando kuvire ku ntono nkiddamu ne bola Bujingo ne mukazi gumuyita mukazi nga bali mu bitole bya laavu bali eyo cover up baya okanadda era tebasula bonna abakwata ku luguudo lulinga laavu ekyali nga likyalitannafa n'omukyala alina konvoyi y'amagye mwerekeranga ne Bujingo alina konvoyi omukyala ba konvoyi ya Teddy nkugambe nga bwolaba Nyandwe ne Janet nga bazze mu public buli mwaka otte ku naye batuuka mu nju buli mwaka tulira munenga TV etaliko chano nkidda Nyandwe ne Janet mubala mu public buli mwaka akutte ku munne bwe batuuka mu State House buli omwala bamunenga TV okutali chano obanga go TV sinsasuli oli asula buziga National State kadaba lwe bali tugenze maaso kati business gye balina ya kamera kubalaba mu kamera mukuluza nti waliwo obufumbo lyo obufumbo tebuliwo obufumbo tebakyabeera bonna just nti balina okujja wano mu church okubalaga nti ki we bali era lavuwe kubanga eno business lwaki ebisinga obungi mwabimanya waliwo something making wakati wa Richard nani ne Makula nebirabega nti Richard yawaya amawulire ewani ewa Teddy Naluswa yes naye Bujingo n'akola olukujjukujju ne bali awani ne bali awo Richard okulya bulungi kati ekireta bino byonna kiri bwe kiti Richard okufa kwa Richard kitufu kiri nti Bujingo yatta Richard Bujingo azaakola effujjo n'ayagala n'okugoba Makula Makula n'amugamba munnange ngenda mpola
nja kubuulira public kiki ekyo ani yatta Richard bw'oba tonkutte bulungi, don't mess up with me. Era Bugingo we bamusibidde wakalippo kati mulaba ajja mu public yesinisa otunyo olutawiro tulimu enguudo tulimu amakoona n'otuddugavu otulinga eddagala ly'engatto. Takikola akuba ayagala ali ku mpingu, empingu ya Richard. Ono yamugamba mmanyiira nja kubuulira public kiki ekyassa Richard n'ani yamutta. Kati musajja wattu alina okubalaga simayiro ngeringa ng'ekyennyanja ekivudde mu mazzi naye nga teriiwo, ali ku mpingu wakola ki wakutta Richard. Kati public balina ogiraga ekyo naye nga tekikola ki nga si kyekituufu ekiriwo. Abasabira mu kyaki eyo n'amanyi ebyomunda mujja bitegeera, naye era wano osuubira Senkobuge ne Fulufiga enkya bajjako era ku bino, naye nze mbatumiddeko Senkobuge ne Fulufiga mujja byogera naye ekituufu mukimanyi. Kati kino wali okulera okukomba essowaani obufumbo bwaggwawo dda. Bugingo olumu asula mu woteeri, asula mu woteeri, kale mukitegedde bulungi nnyo. So tebadde awo ne bakubuzaabuza ku nsonga ezo olw'ensonga bano abantu tebakyaliwo. Waliwo olukwe oluteeketeeke Museveni lwategeka ng'agenda kweyambisa ba agenti be aba ADF, Allied Democratic Forces, okulumba ewantu wonna mu Uganda bamale bakole alipoota ng'erinkinga ADF ku Germany ambassador, ng'erinkinga ADF ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Unity Platform. Oluvannyuma bayise ekiragiro ekikwata Robert Kyagulanyi Ssentamu eri ambasada wa Bugirima n'abalala bijja kuba bijja luvannyuma. Mbu oluvannyuma bo bakole ki? Bajjewo ekibiina kya National Platform Kyagulanyi mujje ku ballot paper bakubise ejjinja limu ebinyonyi bisatu. Kati ndoza mutandise okulaba story gyembagamba musharinge video kubera tumuge video ebadde special njikoze nga special kuba kati information gyefuna tugenda gisanga ku TV ndi mukudibaga ate ngenda bidibaga ense bitegeere buli kyenjogera mugenda kira ndi mukudibaga kati ADF egenda kubeera activated. Bwebera activated egenda kuba bwene kuba Museveni balinkinge ADF ku Germany ambassador oba kuba EU bamale bajirinkinge ku Robert Kyagulanyi Ssentamu bamale bajirinkinge ku National Platform mbo bagalewo bo bakole kye baagala. Remember ulira bulungi nnyo bali asuubidde nti bebakwata security team ya Kyagulanyi tugenda kuvayo tugende ku ngudo tukyakyale tukube enduulu. Bali asuubidde nti omuntu gwe basobola okukwata bannayuganda ne basituka ne bafuuka soja yali Comrade Sewufu Edi oba Sewufu Edward Eke Edimutu. Bwe bakwata Edimutwe twabeera ku social media twogera mu Uganda social media buli kumuntu ayogera banadde bavumirira ne tusigala nga tuli bwetutyo. Era bali basuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuvaayo agaya abantu yesaawa tugende naye ajeko yabatunootezo. Kati kibalumya omutwe nti bwe kibabadde bagezaako okukwata nga baagala kiveemu kye baagala tukibawo kigaanye beebuuza ki ekigenda mu maaso. Kati bagamba ekibiina tukiwere banaasituka tukwate Kyagulanyi banaasituka tukole tutya. Naye ate jjukira bwe bakwata Kyagulanyi Germany ajja kuba esikowalinze. Bwe bawera ekitebe bannayuganda bagenda okay last resort yaffe gye tuba tulinawo ya democracy egaanye what is next. Ekyo bali ku option y'amapesa bagatiginya tebamenye kyakuzaako. Kati munnange ekisinga obatawaanya babakoze buli kimu naye musirise mulinga abataliiwo. Weeki ku side emu kirungi ku side emu kibi. Bo ku side yaabwe badde bakisuubira mugenda kuvaayo mutandika okwekalaka kubanga bo baagala kukola baalina kuddita gye baagala before elections mugibamye. Kati yensonga lwaki bonna ye bali buli omu akyasiriise bazaako ki
kati bagamba ne Kyagulanyi ali biki tumuchokozezza aganya okukola kye tulina okukola tetumanyi kikyazaako temugenda kimanya olw'ensonga embeera we yatuuka musobola n'okutta omuntu wammwe ffe ne tusirika busirisi ne tuseka nga bwe tuseka buli lunaku kubanga tulina kye tugenda